Olunaku olwaleero eggwanga erya Iran lyogedde mu butongole ne lirangirira nti omukulembeze omuggya asikira Ayatollah Ali Khamenei amaze okuba nga akakasibwa era si mulala ye mutabani wa Ayatollah owookubiri Mojtaba Khamenei. America gye buvuddeko yabadde yakamala okutegeeza nti terowooza nti nno mu choices eziriwo nti basaanye kubanga balonda Mojtaba kubanga obusobozi bwe ne woofiisi gye baagala okumutuuzaamu nnene nnyo ku busobozi bwe. Kaakati njagala okutegeeza nti okusinziira ku Assembly of Experts baakakasizza mutabani wa Ayatollah Mojtaba Khamenei okubanga adda mu bigere bya taata we oba okudda mu bigere by'omukulembeze w'eggwanga ow'oku ntikko eyattibwa ku lw'omukaaga lwa Ssabbiiti ewedde. Njagala okutegeeza nti omumemba omu ku Assembly of kwaba batuula ku Assembly of Experts Ayatollah Mohsen Heydari bwe yabadde nga abuuzibwa nga bannamawulire mu ggwanga erya Iran yayogedde ebigambo nga bikambwemu. Yategeezezza nti omukulembeze yalondeddwa okusinziira ku kuwabula kwa mukama waabwe gwe batta Ayatollah Ali Khamenei. Yategeezezza nti Ayatollah yali yabagamba Iran's top leader should be hated by the enemy instead of praised by it. Nti omukulembeze wa Iran ow'oku ntikko ateekeddwa kubanga nga tayagalwa balabe ba Iran okusinga okubanga ate bamutendereza. Abalabe gwe batendereza kitegeeza si mutuufu ku bigendererwa bya Iran naddala bye tumanyi nti ebya Revolutionary Guard Corps byeyina okubanga etuukiriza. Kaakati era ono Ayatollah Mohsen Heydari yagenze maaso nga yanukula bannamawulire nga bakava mu lutuula olwa Assembly of Experts n'abategeeza nti even the great Satan has mentioned his name. Awo babadde tebannaba kutegeera ani alondeddwa okudda mu bigere bya Ayatollah Ali Khamenei. Ye n'abagamba nti even the great Satan ng'ategeeza US, even the great Satan has mentioned his name. Kati kitegeeza kyabadde kiri mu giraasi nga n'omutakiramuza bwenkanya nti oyo Mojtaba yalonde ate yawanduddwa gwe bawanzeeko eddusu ery'okuba nti yadda mu bigere bya taata we. Njagala okutegeeza nti America gye buvuddeko yabadde yakawooninga era nga erinnya lye yayogeddeko lye lya Mojtaba. Kati ono bwe yayogedde the great Satan yabadde ategeeza America era yabadde ategeeza Mojtaba. Naye Mojtaba Khamenei wajjidde mu woofiisi, njagala okutegeeza nti ensonga nnyingi ezikyakulumbya abantu omutwe beebuuza Iran egenda bikwata etya newankubadde yo Iran ekulaga tetidde kubanga we bukeredde olwaleero gyo ku lw'omukaaga omuliro gwasuze gubumbujja n'ekikka we bukeredde nga kyonna kibugaanye obwengula bwonna obw'ekibuga Tehran ne Albos province. Njagala okutegeeza nti Israel bwe yasindise ebizungi bwe yasindise ebyokulwanisa byayo baasekudde ebifo 4 eby'amafuta mu ggwanga erya Iran, amaterekero n'amakolero n'amasunsuliro. Njagala okutegeeza nti mu bifo bye baasekudde baasobodde okusekula ekifo ekya Agdash Oil Warehouse nga kino kiri bukiikaddyo obw'eggwanga erya Tehran. Ate baakubye n'ekifo ekya Tehran refinery nga kino kiri bukiikakkono obw'ekibuga ekya Tehran. Njagala okutegeeza nti ne Shahran Oil Depot mu bugwanjuba bw'ekibuga Tehran nakyo kyasekuddwa. Ate era mu kibuga kino ekya Shahran ku street zaakyo amafuta we bukeeredde nga gali mu kulukuta ku streets ez'enjawulo. Wabula abakuumaddembe we tujjidde ku mpewo nga batandise okudda okubakana n'omulimu
ogw'okusikiza omuliro n'okubanga ate batakiriza embeera y'amafuta agali mu kusaasaana ku street za Shahran, ekimu ku bibuga. Kaakati njagala okutegeeza nti oil depot mu kibuga ekya Karaji nakyo kyasekuddwa. Byebyo ebifo ebina Isirairi, era amagye ga Isirairi gavudde ne geeyogera lwatu nti ffe tusekudde ebifo ebyo. Njagala okutegeeza nti mu bulumbaganyi buno obwakoleddwa Isirairi olunaku lwajjo, abantu bana be bakakasibwa naye nga kisoboka okuba nga basukkamu, era bano abakakasiddwa abaluguzeemu obulamu bagoba ba bimotoka bitanka by'amafuta, era abo abana bo bakakasiddwa nti tebaalutonze. Njagala okutegeeza nti ku kyokufa kw'abantu bangi baluguzeemu obulamu ng'ate n'abalala tebannaba kutegeerekeka, wabula we tutuukidde olwaleero nga tukutte olunaku olw'omwenda ng'abantu abasuuba mu 1332 bo bakakasiddwa nti baafudde, ate nga n'abakyayina ebisago nabo bayitirivu ebitagambika. Njagala okutegeeza nti mu bulumbaganyi era amawanga gano Isirairi ne Amerika bwe gakoze, abantu waliwo obulumbaganyi obwakoleddwa ku ssomero lya primary erimu, era abayizi ne balugulamu obulamu. Abantu awamu abafiiridde mu ssomero lino bawerera ddala 160 abattiddwa, wabula nga mu baafudde mulimu abaana b'amasomero. Kati kino kye bayitawo crime, era kyakulondoolwa eggwanga erya Iran, era nga bo bagamba nti okusinziira ku mawulire aga The New York Times gategeezezza nti no America yandiba ye yakoze kino ekya war crime, okuba nti balumba ate wali abaana b'amasomero abatalina musango yadde ne baba nga bakubayo ate ne basindikayo minzairo, era abaana abawerera ddala baafudde. Omugatte gw'abantu abafuddeyo bawera 160. Njagala okukutegeezera nti okusinziira ku kitongole ky'amawulire kya Fars News Agency mu ggwanga eryo erya Iran, ate kyo kyategeezezza nti newankubadde baakubye ebifo bino eby'amafuta, naye Iran tennaba kubanga etuuka mu bbula ly'amafuta, newankubadde abaagakubye abaabikubye ebimu ku bigendererwa byabwe ndowooza kubanga amafuta gafuuka ekizibu mu ggwanga erya Iran, batuuke okubanga balomba malombe, basaba busabi, entambula z'ebyokulwanisa n'ensonga endala, infrastructure eza military nga nazo zikosebwa baziremaza. Naye Fars News Agency bo bakakasiza nti ku bifo eby'amafuta Iran byerina ebiwerera ddala okwetooloola eggwanga, ebino ebyakubiddwa tebiina kyebyakosezza nnyo mu ntambuza y'amafuta okwetooloola eggwanga, newankubadde okukosebwa kubaawo naye tebannaba kutuuka ate kubalemaza, kuba nti batya beeraliikirira. Era abakuumaddembe babakanyedda n'omulimo ogw'okuba nga bataakiriza embeera. Njagala okukutegeeza nti okulumba kw'amafuta kw'ebifo bino eby'amafuta si kwe mulundi ogusoose okubigeja Isirairi okubanga ebitajetinga, kubanga ne mu 12 Day War yaliwo mu mwaka guno oguwedde ogwa 2025 mwezi ogw'omukaaga, Isirairi yagezaako okusindika ebyokulwanisa mu bifo bino, naye teyasobola kutuukiriza kyeyagala, wabula olwaleero ate Isirairi yabakoonye we yabadde yagalira ddala. Naye era ng'ensonga zikyaliwo ezityo, yo munnamawulire w'ekitongole ekya Al Jazeera ng'akolera mu kibuga Tehran, Muhammad Varu, ye yategeezezza nti okulumba ebifo bino eby'amafuta kyabadde kigenderera okuba nti bakyankalanya ebibalo by'aba-Iran mu lutalo luno, era yakiyise psychological war. Mumanyi mu lutalo omuntu asobola okukola ekintu eky'okuzannyira ku bwongo akugye ku mulamwa gw'obaddeko, naye nakino w'oba toli steady weekanga ate okutte kkuba eddala. Era ebimu ku bigendererwa oba oli awo okubamala maanyi n'okutuuka okulowooza nti oba obwawe bukomye, naye ate Iran ekulaga nti tennaba kubanga ate etiisibwa ekyenkanidde awo.